hallelujah, 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 hallelujah. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Jesus. Good morning, Abba Father. Good morning, all members. Team morning breakfast. Mbalamusizako yonna gye muli nyerisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza mukama olw'amagye amalungi ngulumiza Katonda abukeseza. This is morning breakfast ey'amagye agaleerevudde mu kitabo kyaffe ekya Dawudi, ekitabo kya Dawudi ekiyitibwa Psalms 142 verse 1 verse 2. Aine ey'oluganda Bayibuli Zabbuli ey'ekikumi-42 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Lugambye bwe luti: nkaabira Mukama n'eddoboozi lyange. Kanduddemu: nkaabira Mukama n'eddoboozi lyange, n'eddoboozi lyange neegayirira Mukama. Nfuka mu maaso ge ebinneemulugunyizisa, n'endaga mu maaso ge ebinnakuwaza. Abooluganda Yesu yebazimu. Nebaza Katonda olw'amagye amalungi. Gwali eyo ng'owuliriza morning breakfast ng'oyina ebibadde bikukaabya, oyina ebibadde bikuleetera okwemulugunya, nga naye otuuka n'okukaabirira abantu. Gano ge makya amalungi. Dawudi yakaabirira Mukama n'eddoboozi lye, n'amukaabirira, Mukama teyamuleka. Nkuzaamu amaanyi ku makya ga leero. Kaabirira Mukama, Mukama yagenda okuyamba. Nze aleese vaasi zino nange gwe nkaabirira. Simanyi ki ky'oyitamu, simanyi ki kikuluma, simanyi kikuleetera kwemulugunya. Weewaawo ng'okwemulugunya kintu kibi nnyo, naye bwe weemulugunyiza Mukama ebintu bisigala biri weewaawo. Ekifo ky'okwemulugunyiza mu mutima gwo munda. Okwemulugunya kuno Dawudi kwayogerako teyeemulugunya ng'embeera ng'abantu ebeemulugunya mu mitima gyabwe. Ekyo ekimuluma kyateeka mu maaso ga Mukama kwe kwemulugunya kwe. For example, oyina obulwadde bukuluma bukuyitiriddeko n'ogamba Mukama ekimala kimala, buno obulwadde bunnumidde ebbanga, mpisibwa mu mbeera bweti. Katonda wange gwensinza omulamu, nyamba onviireyo. Ekyo Dawudi kyagamba, yakaabira Mukama. Yagamba nkaabira Mukama n'eddoboozi lyange, n'eddoboozi lyange neegayirira Mukama. Kwega Dawudi yakaabira Mukama n'eddoboozi lye, ate era n'eddoboozi lye neyeegayirira Mukama. Ebintu bibiri osobola obikola omulundi gumu naye nga tobikola mu maaso g'abantu, obikola mu maaso ga Mukama Katonda. Njogera n'omukyala n'omwami nga temulina kyakulya, mwasuze enjala, bukedde ku makya, omagamaga otunuza amaaso go gano agagwamu ettaka, tomanyi gy'ogenda kujja mmere. Kati ekifo ky'okaabira mu baana n'obagamba baana mweze simanyi oba mugenda kulya ki, nze simanyi na kumanya, nze simanyi na kye ngenda bawa. Kaabirira Mukama era weegayirire ye. Oweeyo okwemulugunya okwo, okwemulugunya ako kwe kuno okyokuba nga tolina kyakulya, ky'oba owaayo eri Mukama. Kwe kwemulugunya kwo omugee Mukama, nkwebaza wampa abaana naye abaana sina kyakubaliisa. Ebiro bino bifuuse ebizibu gye ndi. Mukama omukaabirire omugambe Mukama, nkwegayiridde wampa abaana, ompadde ekisa, ompadde obulamu, naye obulamu bwange neetaagamu bino. Sirina wensuza bantu bange, sirina wensula gwe nga gwe kennyini nze naawe. Njogera n'omukyala n'omwami nga tolina woosula oli bakusuza busuza, opangisa kati emyezi gino gigenda mu 4, bizinesi yaggwawo, oba akalimuko baakugobayo, oba baakusalayo, oba baakusitopinga ku bizinesi ena bakutandika kukuddamu kugulawo kukola. Kati nkwegayiridde nga tonnakaabira mu baana. Bannaye abantu bakaabira mu baana. Olina owulya ng'akaabira mu famire n'agamba kale nze sandibonyebonye, ng'ate muganda wange oyo mugagga sandibonyebonye, nze nali manyi we twafuna gundi abeera egindi, oyo yatereera. Bwe kituuka ku balina abantu baabwe ebweru, maama. Neebaza Mukama.
osanga oli akaaba kale nze twandibonyebonye engeri eyo gyali ebweru oyo yandibadde kati yatuyamba bannaye yagenda ebweru yatwerabira bannaye abantu bazibu kyokka agenda ku ggwanga kukola ssente naye aliyo tayagala nakwogera naffe kweganokaaba nga ne byokaaba temuli nga wandibadde okaabirira mukama n'eddoboozi lyo lyonna eddoboozi lyo ne weegayirira mukama n'ofuuka mu maaso ga mukama. Dawudi kyagambye nti nenfuka mu maaso ga mukama kubanga gambye nenfuka mu maaso ge ebinneemulugunyizisa. Tulina kyakulya teeka mu maaso ga mukama nti mukama sirina kyakulya sirina nnyumba wensuza abantu bange nenkenyini wennaasula nk'oyo okupangisa ekifo ky'okwemulugunya. Era banneefe tulabye ye maama afe abatazimanga nju oyo aliba alabaki maama ye yazimba n'oyogera ebintu bingi nga weemulugunya. Era maama bba bazimba mayumba kyabava batugobaganya yandibadde talaba mbeera eno n'atugobaganya bw'ati oyo nno omwana muzaala n'omuzaala omuntu gw'oyogera enju naye yazizimba yafuna omukisa. Ayayay osanga n'oli nga yabiteekamu n'akasajja ku mutima fiiringi oyo gwolaba enju yasikira nsikire n'atambalamu magezi nze ndi muntu mukulu oyo omwana nzaala muzaale ng'ani akulima nti omuzaali akunjuuza kitaawe naye ze bamulekera. So ebyo byonna nga tunaba byemulugunyizaamu. Wulya Dawudi bwe yagamba nfuka mu maaso gange ebinneemulugunyizisa. Dawudi alina naye bimuleetera okwemulugunya naye ye teyeemulugunyiza munda mu ggwe nga gwe weemulugunyiza mu ggwe ate ne mu bantu. Ekyo kibi nnyo teweetaaga kwemulugunya. Era nze atera okusaba essaala nti abantu mukama bajjemu okwemulugunya. Okwemulugunya okwo kwemulugunyiza wano mu bantu gavumenti yatituyambye gavumenti nayo esobedde ebyo. Gamba gavumenti y'eggulu ogambe mukama gwe Katonda eyantonda mmanyi amagenda gange n'amadda nkwegayiridde yimira nange mu nsonga eno. Okwo kwe kwemulugunyisa Katonda kwe kwewaayo eri mukama ne weegayirira Katonda n'akuviirayo mu nsonga zo ez'amaanyi. Dawudi gwe twogerako nkuwe bujulizi bwa Dawudi baamuviirayo mukama yamuviirayo n'amuviirayo Dawudi n'afuuka ensonga mu bwakabaka bwa Isirayiri n'afuuka katikkiro. Kino kye tugamba nti kaabirira mukama n'eddoboozi lyo era weegayirire mukama. Kino tekiriiko ani ne bw'aba pulezidenti ne bw'aba minisita ne bw'aba ggwe ne bw'aba nse kubanga buli muntu waali walabira ekimuleetera okwemulugunya. Buli muntu waali walabira ekimuleetera okukaaba. Buli muntu waali walabira ekimwetaagisa okugenda mu maaso ga Katonda yeegayirire. Njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo olina embeera gy'oyitamu lekeraawo kaabirira abantu lekeraawo okwemulugunyiza mu bantu. Naye gwe n'okaaba n'eddoboozi lyo ng'okaabira gavumenti ekuyambe. Gavumenti weeyaayo kaabirira mukama n'eddoboozi lyo mukama agenda kuviirayo. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo Katonda wange nkwebaza olw'amakya amalungi oli mulungi oli wa kitiibwa tewenkanika mukama ngudde mu maaso go mukama n'ekibiina kino ekinene tukowoola erinnya lyo Katonda ow'ekisa tukaabirira gwe Katonda addamu essaala tunuuliza amaaso go ekisa eri abakyala n'abaami b'ensaba nabo mu morning breakfast embeera gye bayitamu mukama nga basitudde amaaso gaabwe n'emikono gyabwe n'akamwa kaabwe nga basamye nga bakaabirira gwe Yesu obaviireyo Katonda ow'ekisa obaviireyo Katonda omulungi obaviireyo omunazaalesi ababadde balina ebibyo ebibaleetera okwemulugunya mukama bonna mbateeka mu maaso go Katonda ow'ekisa buli mukyala na buli mwami ekimuleetera okwemulugunya kukome naddala ng'akuleese mu maaso go mukama yegwe Katonda ajjawo ensozi bw'ozivunisa obusungu bwo nabwo nazo ne zitamanya nkwegayiridde jjawo obusozi obuleetera omukyalo oyo okwemulugunya jjawo mukama ebireetera omukyalo oyo okukaaba amaziga yekka mu kisenge nga takyebaka na tulo
nga piro ye yafuuka amaziga. Nkwegayiridde waliwo abakyala n'abami abatakyalina kyakulya, mbaleeta mu maaso go Katonda ow'ekisa obagabirire. Abali eyo nga bali stranded tebannaba kudda ku mirimu gyabwe, nga n'emirimu gyabwe teginnaba kuggulwawo. Abalala bali mu nsi ez'enjawulo naye nga baagala kudda mu nsi za njawulo. Katonda ow'ekisa bonna mbateeka mu maaso go. Katonda ow'ekisa nyongera okuteeka omukyalo oyo Sista Nalwanga ali mu mbeera enzibu ennyo Mukama, ali too much stranded. Katonda ow'ekisa asaba essaala ze Mukama ziteeka mu maaso go, ayagala omuggulirewo Mukama enzigi wakati mu mbeera gy'ayitamu Mukama gw'omanyi. Nkwegayiridde muleeta mu maaso go Mukama, kola ebyekisa Mukama, adde ku mirimu gye Mukama, kola ebyekisa Mukama, wabeewo ekisa ku mbeera gy'ayitamu Mukama. Katonda ayamba muyambe, oyongere okunyweza omulimu gwe Mukama. Tuteekawo emirimu gy'abakyala n'abaami bonna ab'ensaba nabo mu morning breakfast n'abali ku bugazi bw'ensi eno ng'emirimu gyabwe bagibavaako, naye Katonda ow'ekisa nga bakyalindiridde n'embeera eggweewo balyoke baddeyo ku mirimu gyabwe. Yongera okukuuma emirimu gy'abakyala abo Mukama, yongera okukuuma emirimu gy'abaami abo Mukama. Kampuni yezo Mukama ng'embeera eteredde, oyongere okuzirabisa omukisa. Abaana bo baddemu okulaba baddemu okubaako kye bakola. Abatalina mirimu Mukama mbateeka mu maaso go. Abo abagirina naye nga nagyo giri awo tegiri mu mbeera nnungi Mukama gyonna nkwegayiridde omukono gwo gubasisinkane, obasimbe bayimirire banywere mu kifo buli omu mwali. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Omunnazaaleesi. Nyongera okuteeka Mukama buli sekino mu maaso go. Ayina ekimukaabya Mukama, ayina ekimukaabya Katonda ow'ekisa, ayina ekimuleetera okwemulugunya. Katonda ow'ekisa musisinkane omuggyeko ekyo ekimukaabya, musisinkane omuggyeko ekyo ekimuleetera okwemulugunya. Muwonye ku bugazi bw'ensi eno, leeta obujulizi Mukama mu mukono gwo ogw'amaanyi. Kwe kusaba kwange Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu. Ayagala okulokoka teeka emikono mu ppanga, gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange guno, nzikiriza n'omutima gwange gwonna okwewa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere, gaddemu omulundi omulala, gaddemu ogwokusatu. Gamba nti ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo by'okufa amangu, ebitabo by'okusiraana, ebitabo by'endwadde, ogawanike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa mu linnya lya Yesu. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akunywereze. Ne gwe nsabye naawe essaala yonna gy'oli ku bugazi bw'ensi eno, Mukama akumpeera ennyo omukisa. Olunaku olulungi. Emmanuel.